Tuli ku Kampala Serena Hotel akawungezi k'olunaku olwaleero era nga leero lwe lunaku mulindwa Papa Mesach Ssemakula agenda kubanga atakuba bannayuganda omuziki okubira ddala ku buli obuyimba bwe yatandikirako paka ku kasembyeyo. Emyaka gitambudde ng'omuyimbi Mesach Ssemakula ayimba ennyimba ezirimu message, ennyimba ezinyumira abannayuganda, ezigasse abaagalana ewali okwawukana ate era ezinyiga emitima mu mbeera emu oba endala. So olwaleero abannayuganda bazze okubeera nga bamucelebratinga okuviira ddala ku bayimbi okudda eri abawagizi, buli alina kyagattako mu ndongo ye Uganda olunaku olwaleero. Bonna we bali wano saawa obudde bukyali ddala okusinziira ku budde bw'ebivvulu saawa ziri 12 naye olaba abannayuganda bazze dda nategeddeko nti bazze okuva ddala saawa 19 ez'emisana. Ndowooza olaba nti embeera ey'ebyo Mesach byakoze kati yeyeyogerera wano mu bifaananyi by'oli mu kubeera nga ate olaba. Mesach ng'oggyeko okuba nti ayimba kubanga kigambo kuyimba si kya buli omu. Mesach ali very disciplined, musajja wampisa nnyo, abeereddewo abayimbi bangi, abeereddewo abannayuganda bangi, awadde music ekifaananyi si yekka ne bayimbi banna abalala, naddala bwe twogera ku bayimbi ab'ekyasa kya 2000 bonna balina ekifaananyi ekyenjawulo kye bataddewo, naye nga Mesach olwaleero akyasukkulumye olw'embeera nti kati ye aze ne mu Kampala Serena Hotel n'abeera ng'ataddewo embeera. Nsaba njogere ddala ne mukulu balunywa yennyini mu kigambo kimu oba bibiri mu mbeera nti wali nnyo mujulizi ku lunaku luno lwa Papa Mesach Ssemakula. Nsanyusa okulaba promota balunywa. Siimye nnyo musajja wange oyo bali kutambula naye. Amiina. Musajja w'amaanyi ku ground. Oyo wakabi nnyo musajja wange. Twogera ku b'amaanyi naawe oli w'amaanyi mu mbeera emu oba endala. Papa Mesach Ssemakula olwaleero Serena Hotel. Olwaleero buli kimu ndowooza nti akikoze ate n'abantu bavuddeyo muwagira okusinza ku mbeera eri wano. Twazze okumuyambako kubanga muyimbi waffe teekateeka zitambula bulungi naye abantu bamuwagidde nti saa zino olaba omulyango bwe ng'ate ne munda space efuuse yakulwanira. Yes. So kino kitegeeza ki? Oyinza okubulayo ku Mesach mu biseera byo by'obalidde mu ndongo. Kiki Mesach kyakoze ekyenjawulo abantu okukolwayo nga bakyamwagala? Abantu baffe baagala nnyo omuntu kugamba ali decent. Ssemakula ye muntu gw'otalina ky'omugambako, omuntu w'abantu ali humble na everyone ate nga n'omuziki agulina. Yes, kikaliyo kimala bumazi nti abawagizi abawagira Mesach ebbanga lyonna tebannafa weebale ate kati kubanga bamuwagira ng'akyali muto kitegeeza akuze n'abawagizi be ne bagaggawala naye era basobola okuba nga basobola okujja mu shefaana bwe bamusapootinga. Yes. Olwaleero gwe mulundi gwe ogusoose okujja mu Serena tugambe nti yalwawo? Teyalwawo, abadde yeteekateeka okusobola okutuuka ku kino. Ku myaka 46 akikoze kikome kati? Olwaleero kino ekimulagiddwa kirina ebintu bya mirundi ebiri. Asobola okuba nga waliwo omuntu atuuka n'akuba paka ku siiringi kandi nga bw'oyongera okwagala okunonooza oyinza okugomolawo ekituli. So nze ndowooza nti ekiseera kino asobola okuba nga eno y'enteekateeka gy'asobola okuba nayo buli kiseera okubanga amala akabanga n'ayita abantu be ne bakolagana naye ne bajja ne bamuwagira. Promota balunywa kasooke muleke abeere nga ataagatta embeera naye nga bwe mbategeezezza tuli ku kivulu kya Papa Mesach Ssemakula olunaku olwaleero n'abavubuka bavuddeyo ne bajja mu kivvulu. Simanyi omuvubuka. Abavubuka tebavuddeyo, abavubuka bazze. Ono legenda abavubuka baba balina okujja. Simon Banks, mwatugamba temuwuliza music wa band. Mesach Ssemakula abasitula atya? Omuntu atawuliza music wa band aba tamanyi music. Kati omuntu atawuliza music wa Mesach Ssemakula ono sa aba tamanyi era nayo music. Okiri. Kayimba kyaka Mesach Ssemakula koyagala. Kyokuumira kuuma akafeche akayimba ako kankoyera era leero bwakayimba ne wagala show. Ne bagigala. Muri aye ekintu ekyenjawulo gwe ng'omuyimbi Simon Banks kyosobola okulabira ku Mesach kiroga nti ono kyali kino kyo yakikola era nze osobola okimukopako. Kyensinga n'omukobawo paka kati nti be bakulu abakola ssente ne bainvestinga. Investment yawo kuba nange negomba kubanga bo investment nti bakola ssente ne zizaala waba bakikola batya
tujja wenafuna time nayagendayo ku passport ntuleko naye ambuli yakola atyo obugaggawala musajja mugagga nnyo wantuse ng'emmotoka yaffe eya layisi abantu bagagga motoka yaffe yabadde ya layisi yokka enamba ziriko manya tewali baboda kyendabye akutte ebweru musajja akikoze so mu mbeera yaabo ababeera bakoze omukululo fe abapya abajja tubeera tulina kukuuma legase yaabwe tugenda kukuuma tutya ekifaananyi ekya papa Mesach Ssemakula of course kumuselebratinga ng'akyali mulamu nti buli wategeka tujjule bagobe n'abantu nti wonna ne waba awumudde music awumula musanyufu agamba kyenakola abantu bakisiima then nekirala copyrights we ziba nga ziri bulungi ne waba awumuddemu music we nga takyayimba music asigala ng'akyaleeta kyemanyira noza yakikolako kale so Simon Banks era abawagizi bonawe kayiseeyo abawagizi bange bonna oyagala bikolanga Mesach si kuyisaawo bane nina nange noteekako Serena bane nange nja nteekeko ku Serena bane Katonda nnyambe bane nteekeko ku Serena bane mumpagire nteekeko ku Serena nange abale bonna namanya bamudasa mba 13 13 Luganda emyaka 5 nange nteekeka ku Serena nange Freedom City omwaka ogujja njinja nange Simon Banks atandikidde ku Freedom City naye nga essaawa yonna ajja kubanga ate alumba ku Kampala Serena Hotel ebyafaayo byayo buli muyimbi agyeyagaliza cause olwa audience eri corporate nti ebiseera ebisinga tukuba nnyo abawagizi baffe bano ab'emitwalo ebiri omutwalo si mbubi kuba be badetimininga music naye oluusi tuba twetaagamuko ne kuba kopere bano abantu abali mu corporate world tulabe bo embeera y'omuziki gw'omuyimbi badde bajuulira batya so wano I think Mesach akikoze abalansinze audience zonna tetulina gye tumubanja ne ku mulundi guno ku myaka 46 abantu bavuddeyo mu bungi ne bamuwagira aza akola concerts ez'enjawulo tujjukira ku Equatorio y'omu ku bayimbi abatandika okukolerawo ebivulu tumujjukira ku Obligato tumujjukira ku Hotel Africana tumujjukira ku Kampala Africana Hotel that was Nile Hall tumujjukira ku Serena Hotel omwaka guno 2023 so byafaayo biri mu kukolebwa mwebale nnyo Abannayuganda mwebale kubeera nga ate mwagala Ugandan music mwebale kwagala bayimbi bamwe mu mbeera yonna gye muba supportingiddemu so mubawagizi of course oba osuubira abato abakulu most of isuubidde abakulu ennyo naye ekisinga okubeera nga kyewuunyiza ssebo jangu kwe kubeera nti mu show weeti n'abato tubalaba ate bangi okusinga abakulu bukenya ani omuto so ndi musajja mukulu ate ngoyambadde zisabuka ku kitiibwa ndi musajja mukulu naye simanyi oba obudde buno nkyasobola ofuna tiketi tiketi gwe tulabire wano ku red carpet omusajja abikoze omusajja akoze likodi tebangawo ekikulu kino abeera alina kissa ku mitwalo 2 yennyini yenyomye abadde tajangako ku Serena kale yenyomye tamanyi value ye ono ye muyimbi azatambula mutendera ku mutendera Equatorio ekituufu kiri nti Mesach katuli ku Serena ekituufu kiri nti Mesach muyimbi munene ebyaddala munene akoze azimbye bulandi ye okuva nga muvubuka tagwangako waliwo abayimbi bangi abaagwa nga tokyalina woyinza nabbawulirira nga nawakola Ekivulu kya 15 tebajja naye azze azimba bulandi ye paka bwagituusiza ku mutendera nti yeetagana kusasula mitwalo 2 okumulaba kubanga ekifo si kinene nnyo kifunda infact eno VIP show segeza ligisse ku mitwalo 2 abantu era bajja kujja kati nze nakatuuka ye kiri mu kkuba parkingi talina wo parkinga wajjudde jamu akutaawo nono kitegeeza bonna bali mu kujja kitegeeza tebagenda kulaba okitegedde twogera ku generation ebiseera ebisinga ffe twakulya bagamba music wa bandi wabakadde kadongo kamu wabakadde olwaleero Mesach Ssemakula nga tutunulira omuwendo gw'abavubuka abali wano kitegeeza ki nekirala n'ebivulu ebitegerekeka bibadde birudde okubeerawo abantu balina ennyonta y'ebivulu ebitegerekeka ensonga lwaki bali wano ate abasinga obukulu abasinga obungi bakulu beffe kitegeeza nti music we tuzze tumugoberera okuva mu ntandikwa paka kati omwana omuto w'emyaka 18 ebintu bino tajja bitegeera
olusi ate n'ekirala nengera ba myaka 28 n'ekirala waliwo abantu nga ye tafa ku ani agenda kuyimba wabula omuyimbi kasaba nga wamaanyi ye anoonya wapasingira time nabo mwebali kati be babazze. Yes. Kale yebukanya media ogenda kunyumirwa show. Ngenda kunyumirwa nesimayo bagenda kuyingira. Baba toyingidde nga tukimalira wane ebweru. Nenga twogera batusaka ebifaananyi nga bwe biyimiridde ku Kampala Serena Hotel. Abakyala n'abaami banyumidde mu dress obwakabi bulong ne short. N'abaami bonna buli omu anyumye mu mbeera emu oba endala. So tugenda kubanga tubawa details ku details byonna nga ebigenda okubanga ate bitambula nkugamba ekintu kimu bw'ova wano obeera ogenda kugenda kuwanga to kubanga buli kimu ky'osuubira okubanga olaba mu Kivulu ffe abakiyina nze lujja mu Kivulu kya sa ate ng'era papa Mesach Semakula 2023 tuli ku Kampala Serena Hotel ebyafaayo bikoleddwa. Ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino ebuddo kisozi ku kyalo kibayita Sumbwa ebyapa webiri amakubo malungi ate weziri wakuze osobola n'okukolera e Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo. Naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 weziri essente Mabukasa Wakiso Bombo n'ebitundu ebirala. Kubira nannyini poloti ezo akubuulya essente n'ebisingawo ku nnamba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli bulooka yenna. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive, plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.